Okuteekebwa kw'emikono ku ndagaano eno wakati w'abagoba ba takisi mu Kampala saako n'abo abakulira ekibiina ekigatta abafuga ebyentambula ku lukalu saako ne mu bbanga eky'Amalgamated Transport and General Workers Union kyongedde okukakasa nga kati abatakisi bwe balina aboogerera. Minisita avunaanyizibwa ku by'ebyemizannyo Charles Bakabulindi era nga y'omu ku babaka abakiikirira abakozi mu lukiiko olukulu lw'eggwanga wano wasinzidde n'agomya abagoba ba takisi nga bwe batajja ggobwa mu kibuga Kampala nga bwe gubadde guli ng'era gubasula ku mutwe ng'eyabulira ow'olugambo. Okusinziira ku minisita Bakabulindi, oluvannyuma lwe beegasse ku kibiina kino kati bafunye eddoboozi eryawamu ssaako n'omusinzi we basinziira okwogeraganya n'abo abaagala okubagoba mu kibuga. Trade union yeeyagalira mu nnamba gye mukuma okuvaayo eri noga nti aha kati awo tukoze eddoboozi tewali atusobola tukanga tuweze. Mumpulira bulungi kati muvudde eri omuntu abadde asobola ku stage emu nti takisi tajja kuyita wano tulangiridde n'oli nti ate tulangiridde omulala nti afe twasazeewo kino ejjogere ejja kukoma kubanga naawe gyawoganize union yeewaddeyo okwolereza era bwe wabeerawo omusango gwonna gwe togenda ffe tutuula ne tunoonya ba lawyers ffe tubeera aboogezi bamu. Bakabulindi era wano wasinzidde n'asaba abali mu mulimu gwa takisi mu Kampala saako n'okwetooloola eggwanga lyonna okubaamu empisa n'okussa ekitiibwa mu basaabaze anti be bakama baabwe abasooka. Okusinziira ku Bakabulindi, abagoba ba takisi saako ne bakondakita bwe bamala okutikka abantu olwo nno eddembe lyabwe ne libaggyibwako. Kati awo eneeyise customer care, customer language waliwo ayinza okuyingira nga mulwadde, waliwo ayinza okuyingira nga alina akaana kondakita olina bw'omukwatirako akaana akantu ako kokka kayinza n'okuleeta omuntu oga nti nina takisi gye nninze bali beeyisa bulungi. Obubaka bwa minisita tebwawukanye nnyo n'obwa ssentebe w'ekibiina ekyokuntikka ekigatta abakozi ekya National Organization of Trade Unions Asha Wilson Owere ng'akuutira abagoba ba takisi abasobye mu 300 abatadde emikono ku ndagaano ne beegatta ku kibiina kino ekigatta abakozi ng'agamba nti Kampala State Council kati eyina okutta ku bigere mu ngeri gyekwatamu abagoba ba takisi. Mwami Kaihura okuva n'olwaleero bw'abanga ayagala okwogera nammwe ayita muffe. Tewali byakuddamu okubasindikiriza anyhow. Ne KCCA nabo balina okukola ekyo. Kino nno kiddiridde abagoba ba takisi bano abatadde emikono ku ndagaano n'ekibiina kino okulombojja obuzibu bwabwe bwe bayitamu nga bakakkalabya emirimu gyabwe naddala wano mu kibuga Kampala. Next step of action gye tusaba kufuna bukulembeze kubanga bw'otulaba tuli babufanisi tuli bamulekwa twekwatakwata tusindikibwa. Ensonga zonna ezibakwatako muziyise mu balidazi bamwe bazimpeereze nze tezijja kulema nga tulina minisita nga tulina bamemba ba parliament. Ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kino ekya Atugu Azizi Kirya naye akakasizza abagoba ba takisi ng'embeera yaabwe kati bwegenda okugonjooka era nga bagenda kubategekera n'emisomo egy'enjawulo. Ndi Paulo Matovu ku WBS TV mu Kampala.